Olwaleero nina eddagala lyenjagala ogabanako nammwe ba house manager baganda bange abakola mu nnyumba nga ba house manager. Eddagala lino njagala mubeere nga mulikozesa. Eddagala lino eno lya nacho terina side effects wabula eddagala lino ligenda kuyambako okutangira okubuuka ebintuntu ebyenjawulo omuli okuyoola amajini ago getusanga mu toilets oba mu biyigo getusanga mu nsonda z'ennyumba okutomera ebizikiza omwekweka amaanyi g'enzikiza. Eddagala lino ogenda kulikozesa libeere naawe buli lunaku ligenda kutangirako okulota ebirooto ebibi, teekako n'okubuuka ebintu ebyenjawulo, teekako okuwonya amaaso amabi eri abo abantu abatakwagaliza nga naddala okola nabo oba baana ba mukamaawo oba mukamaawo oba famire ya mukamaawo. Eno gye tukolera tufuna ebizibu bingi nnyo nga ba house managers n'abalala batali ba house manager naye nga gwe okimanyi okola ng'okolera mu Warabu. Abantu betukolera be bakyasinze okubeera n'ebintu ebyenjawulo ebitugomya abakozi ebibatugumbula, teekako n'okubakolako ebintu ebyenjawulo ng'amajini okubakozesa. Weebale nnyo gwe ya subscribinga ku YouTube channel yaffe wabula woba tonaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno gye bayita Shila Adita TV jangobeere nga osubscribinga olikinge videos oziviewing oyinza okuba nga ofunamu ekyo kyoyagala ofunamu ekyokuyiga wabula ate notification bell togyerabira y'amaanyi nnyo ejja kubanga ekuyamba commentinga video webanga ekunyumidde ate era ogiwe like. Olunaku olwaleero tugenda kwetangira ebintu ebimu ebibeera mu nnyumba y'abakama baffe nga tukozesa Stokisi zineeno. Teekako n'omunnyo. Omunnyo gwonna gwoyagala oguli mu nnyumba ya mukamaawo ogenda kubanga osobola okugukozesa oba ogenda kukozesa table salt oba sekyo ogenda kukozesa sea salt. Mukimanye nti no sea salt mulungi nnyo yasinga ddala amaanyi ali very very powerful naddala ensonga nga zituuse ku kukwata amajini, okukwata ebiteega, okukwata emisambwa, amaanyi ag'enjawulo agajjo tuzingamu. Sea salt ono bakama baffe bamukozesa nnyo okusiimula ennyumba, bamukozesa nnyo okumansa ku bisenge, teekako n'okumumaasa ku ngoye zaabwe ze bambala. Abayambako okutangira ebyo, okutangira bad energy. Bwe ngamba bad energy kyeki? Ebyo ag'amaanyi ag'ekizikiza agasobola okuyingira mu bulamu bwo ne gabugootanya. Wabula olunaku olwaliro nga gwe house manager nsazeewo naawe nkubbireko ebimu ku bintu ebitono iffe bannammwe bye tukozesa. Si buli omu nti agenda kuvaayo akugambe, naye nze nzize nkugambye nga munno akola naye mu nsi y'Omuwarabu. Sikugambye nga munnange gwenkola naye omulimu gwe gumu, wabula nkugambye nga agamba munnange akola mu nsi y'emu ey'Omuwarabu. Ky'olina okukola kwata Stokisi yo nga nnungi bweti, Stokisi ennungi okwate oteekemu omunnyo. Toteekamu kisaaganda, teekamu omunnyo omusaamusaamu omutono oguteeke mu Stokisi zonna bbiri. Stokisi zonna bbiri. Stokisi ezo zambale zikubeerenga mu bigere buli lunaku, buli lwogenda okukola teekamu omunnyo. Wabula nga bw'ogamba omunnyo guno njagala guntangire buli kizibu kyonna, buli masaŋŋanzira gonna ge ŋŋenda okubuuka, amajini gonna guntangize amajini, amayembe, amaaso amabi okuva eri mukama wange n'abaana ba mukama wange ne famire ya mukama wange. Mwenna abayina ekigendererwa ekibi mu bulamu bwange njagala imbalinnyeko nga bwe nninnye ku maaso gano, nga bwe nninnye ku munnyo guneeno. Kati nno ebyo ebintu wona obikola yambala Stokisi zineeno ng'otaddemu ogwo omunnyo. Oba si ekyo woba oyina engatto z'okoleramu nga ziri closed, kwata engatto zo bulungi nnyo ozibikkule katono kaleya akasooka oyiwemu omunnyo. Bw'oba nga tozibikudde osobola okuguteeka mu nsonda ewasembera ebigere obeere ng'oyambala Stokisi obeera ng'oyambala engatto ezo. Kati nno ogwo omunnyo immediately w'oba ng'omaze okuguteeka mu ngatto munnange liba lifuuse eddagala. Ebintu ebimu bigenda kuba nga bisenguka okuva mu bulamu bwo. Ekyo nno kigezeeko kikole buli lunaku eri gwe house manager. Buli lw'oba ogenda okukola yambala Stokisi ng'erimu sea salt. Oyogerereko ebigambo bye nkugambye. Buli lunaku lw'oba ogenda okukola yambala engatto nga erimu sea salt oba yambala Stokisi ng'ozitaddemu sea salt. Ebintu ebimu amaaso amabi, ebijini,
amayembe ebiteega ebyo ebizimuzimu ebiri mu nnyumba z'abakama bamwe ebyekweka mu nsonda ebyekweka mu toilet ebyekweka mu ffumbiro munnange ogenda kubanga obigobye. Amannya yenze Shila Adita gwena atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange jangu obeere nga osubscribinga olikinge okomentinge atera osharinge imbagala nnyo. See you in my next video.